Yes, Faadi TV jimbanisa kadde kano mwasibye mutya muli mutyangena kubasaba musubscribe ngate munyigene kale bagita Faadi TV abali Bahrain batumedeko ne mugwanga erya Oman mwanyo kubanga muji followinga tukyali Qatar wali mu Doha ndozo mulengera Mukunja Ataseera bakyali nemba ndoza I think so ndoza bagena kudda ngakulujja kwera lwancha sawa nga musango ezemsina bajja ko batuuse mu Uganda bajja ko batuuse da ku Entebbe airport abagenda kula kikufuna taxi n'abongerayo gibakasiba kisundu kya ndozo balengera bulamu bo bakyabulya naye kingi Sheebah obujja amawulire gatambula gati obujja munange bungi kubanga Mukunja Ataseera yafunyeyo kawa kawala kapepeya nako kingi Sheebah kamunyiiza gamba ne Mukunja bayagala kunkola ki akawala obwala bungi obuliyo sewa bulungi kati kingi Sheebah yebuuza Mukunja tansuulewo Mukunja tankube eribo tankuwe ekikono nanzijawo n'abakugwazaawo awo akawala kolengerawo ndowooza keeko kasinza okuba kaleeta obuzibu obujja ne bulinnya kingi Sheebah ne bumutukira ddala ku ggumba n'anyiga n'etabuka alaba Mukunja ayagala kukola ki ayagala ssebo kugamba kumulipulesinga n'akaana kawala kano ayagala ssebo kuno kazi kayagala okuza mu kifo kye kiri Qatar obulamu bo babulidde omusimbi gwo bagubawadde babayiridde ziddiramu era kingi Sheebah munnange yasiimye era ngamba nti akomawo mu Uganda agendako nga muloodi mugagga binyonkondo kakati mwemugira mukyadde yagamba nti baaba ziyakozeeko nsimbi ziwerera ddala ekkata wali era Mukunja abule n'agamba nti yeebaza promoto yabadde abategesi bambi akasente kaabwe yakabawadde konna yasse n'abawaako ne balance number 1 namumalayo tewali yabanja promote yabadde abategese babadde basatu Mafa Mukisa kingi Sheebah kusa ne Mukunja Ataseera Mafa Mukisa yakomyewo already just bo basigala nga bangala noza kusigalayo nga bakiringa mukko bakwa Mukunja agamba nti flight yakoze ki bamisinze flight yabadde alina okukola kinadde alina okubazza ne Mafa Mukisa ye flight kugamba yagifunidde embudde yagifunye bulungi nnyo yafubye okulaba nga temuyitako ne bano be yaabwe yabayiseeko naye era tebakoze loosi kuba Mukunja agamba titwakoze loosi kubera tunyumiddwa sigamba nti tubaddeyo nga tukaaba nti bannaye batuveeyo tuddeyo nedda era bafunyemu kekola ki ekyokunyumirwa naye nga yo muwala aleese obuzibu simanyi kingi Sheebah obusungu bungi kawala kolengera Mukunja Ataseera kakutte mu kiwato kaleese obuzibu kakazaala bulwa obuwala bungi nnyo nno kingi Sheebah akyayomba kuba obuwala bo bungi nnyo ngano gakyali mabaga naye nga Qatar yo bambi beeyagadde kuba Mukunja Ataseera akaabye ebbugumu ly'e Qatar eryadde limutta nga limumalawo yali kaabye agamba ebbugumu eriri e Qatar saa 12 zibanga saa 6 za mutundu ninga atiga zakwera 12 oba alina kubaayo mpewo naye nga eri bbugumu lyeryo kalyoka bagita Faadi TV mbaganya musubscribe ngate munyigene kale Mukunja Ataseera onagamba nti asubira okudda Uganda okulinnya mu Uganda sawa zijja kwera 7 ez'emisana ajja kuba atuuse ku Entebbe airport bagenda batuuse ku Entebbe airport ne mukwano gwe kingi Sheebah abamu gwe bayita mukazi we temusubwa mbagala nnyo mwena bagamba nti mwanyo kubanga mugifollowinga bagita Faadi TV musubscribe ngate munyigene kale ensonga za kingi Sheebah bakomawo enkya tebasukka nkya ku Lwokuna mwera